okubiriza abasiraamu Krismasi si yaffe wala twala omukisa guno ngera neetondera oyo yenna agenda okulaba vidiyo yange eno. Bannange, kintu kusinza kiri ku mutima gwa muntu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda okufanga engabo ye eri wa musajja atali musiraamu. Mwenna mukimanyi bulungi abasiraamu nti ekibuga Makka ffenna kye tumanyi ng'ekitukuvu kaali katale k'amasanamu. Bwe njogera amasanamu mugamanyi, kaali katale ka bibumbe ng'era mu Makka ke katale akakulu ak'ebibumbe nga tebannateekawo Kaaba. Oba okitegeera? 95% ku bintu bye tugula kati ebisalibwa oba ebibaagibwa tetumanyi babisala. Ssebo seeka, obunyama bw'olya ku kubo, enkoko ze mugula oba nsiike oba mbisi ze mugula mu masupamaketi, wasindika baana bo be bazisala oba bakikakyo be bazisala. Nno soogedde mu bubi, ebyo ebintu bye tugula ngulede babisaze dda. Mbawadde example ya nkoko. 95% balirwana abaffe. Obeera wano n'obuuka ennyumba nga 2 n'olyoka osanga omusiraamu omulala. Eddiini y'obusiraamu egamba nti bw'abeera nga mulirwanaawo alunda obusolo buno ne kasala ne kajja tugeze wale sentamu wabweru ne kakomba mu ntamu, ogyoza emirundi 7. Lwaki obusiraamu tebwagamba nti ogisuula? Abo abantu boolaba batali basiraamu tubeera mu kisiibo wano mu Swaumu, abasinga batusiibira nako. Lwaki? Nti omala kubalaga nti nno olina omutima omulungi. Muleke kuleeta njawukana. Kintu kukkiriza kiri mu mutima gwa muntu. Omuntu okera ku makya n'agula ennyama ku Krismasi n'alya tekitegeeza nti naagenze mu kyaki akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we. Omuntu okujja ku muzikiti n'atuula n'awuliriza irimu, n'awuliriza dalasa, n'awuliriza kutuba mu juma tekitegeeza nti nno asiramuse ayatudde nti ashhadu an la ilaha illallah. Nedda. Era ekyo tekimwogezaako mbuha kati ke twamulabye ng'asiika enkoko mu Katuliki, mulokole, mu Protestant. Nedda. Bino ebintu bya njawulo. N'obusiraamu bwennyini bugamba tokkirizibwa kusuula mmere mulirwanaawo gyakuwadde ku Krismasi. Tokkirizibwa kugisuula. Obusiraamu bwennyini bugamba nti singa ofuna olumbe omusawo n'akugamba nti olina kunywa mwenge, olina kukozesa mwenge ng'eddagala, olina kulya mbizzi nga eddagala, n'ogamba nti ŋŋaanye sigenda kugirya, ofa oli mukafiiri. Njagala wakanya ebigambo byange ebyo ajje. Tewali muntu agenda keera ku makya atasomye Bayibuli ne bw'ogisoma, atagenze mu kyaki nti nno omusanze ye ne bw'aba agenzeeyo nga ebigambo, buli ddiini erina ekigambo ekikakasa nti oyingidde eddiini eyo. Obusiraamu bugamba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, osiramuse. Abaddiini endala ne bagamba nti nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Ne bakuba n'akabonero olw'okyuse okufumba enkoko, ennyama, embuzi, okugenda okucakalaku, okwambala obulungi. Abaffe kitegeeza nti nno oba ovudde mu ddiini yo. Buno obulamu bumpi. Ate abantu abatutuusizza ku nkulaakulana, mataka ameka ge muguze nga bannannyinigo si basiraamu, nabo basirikire amataka gaabwe ng'olina ssente zo? Oli akugamba essijja kulikutunza? Oba abatali basiraamu abalina amaduuka baguze batali basiraamu bokka naba mmwe temuleeta njawukana nammwe. Ekyo ekintu kibi nnyo seeka kye wayogedde, kibi nnyo. Nze okukeera ku makya ne ŋŋamba mukwano gwange nti Merry Christmas tekitegeeza nti nno olumba nkyuse n'enzira mu ddiini ye.
tekitegeeza kubanga okusikukkirizeeyo sinniya naawe kenyini seekokera ku makya n'ogenda n'osaala ekyo kimanyi bulungi ng'ebirowoozo bye tebiri ku swala oba tosadde wadde tukulaba ng'okola actions zenyini nga zaswala obeera tosadde nsobola okujja n'ennyambala nondaba nga nsaala naye nga munda nze nyina bigambo byange byenjogera nga tebirina nebikwataganira ku ddiini obwo busosoze bubi era nnyongera okubategeeza nti tekiggaana kulya kyoyagala tekiggaana kukyakalako tekiggaana kukola ki olwo oba okyuse nedda seeka that is wrong ebyo bye mugamba abantu bifu nze okufuna driver nga si musiraamu nga nvuga bulungi kakati olwo tuwa abasiraamu kubanga mbu amate naakola nti olw'eddiini akuvuga akutte temuwa abantu mirimu gye batalina kufuna temuwa abantu maofiisi ge batalina kubeeramu kubanga nti nno eddiini olusosoze mulwejeemu